Engeri gy'amuswaziza mu lujjudde Namere tabisaagiramu laba kyakoze fulufiga akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo omusumba Bitabuse Bujingo ne Suzan Makula wamma ebyo omuntu yafiira ku kyaki yawe mu katebe nabyo tebinnaba kuggwa. Pastor Serwadda naye afuddeyo ate n'atabuka ku nsonga z'emmwanyi. Bobi Wine bannanga abeeka mu libo tabalese kyekimu byonna ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Z'ensonga za Hajati Zuula wamu ne bba Haji Ali wamma nabyo tebinnaba kuggwa. Omukyala yarabikira mu katambi ng'aliisa omwana empitambi ate bamusalidde emyaka 30 ng'atemeza mabega wa mitayimbwa. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo nomugimpeere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era ongigende mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka, oyagala kugenda bweru, oyagala kufuna butuuze bweru, bizinesi zo tezitambula bulungi, mukubireko ate akulombera edduwa togenda kudda mu kwejusa. Munange sigenda kulwisa era nga nkutandise ne principal Bobi Wine olunaku olwaleero abadde Kamuli naye maama abe Kamuli banaye bamulaze omukwano era ng'akutte ebikajjo n'emmwanyi n'azijukiza akayimba ka Kingisa. Omanyi waliwo akayimba ke yayimba nti wano akamwanyi kaaliwo wano akamwanyi kaaliwo nga tumanyi okukanuga, wano ebikajjo byaliwo, wano ebikajjo byaliwo nga n'abasoga bamanyi okubirima. Bannange ne Kamuli nga kaaliwo ne kavanira kaaliwo nga byonna wamma tulimbulamu obweyagaza. Munaye kyakoze nga bwe tumanyi nti nno alumirirwa mwoyo gwa ggwanga kugamba kankyogere bwentyo era bw'atyo bw'atambudde ng'akutte emmwanyi n'ebikajjo wamma ng'agamba gavumenti byonna mubikole. Naye ate mutulekera nga si ye yekka, wamu ne Pastor Serwadda asangibwawo mu Ndeeba Victoria Church naye era ayogedde byebimu era akatambike ng'alina mu maaso wano kale katukalaba ate tusobole okweyongerayo ba mikwano wamma n'agaleera abagabi byonna mubikole naye akamwanyi mukaleke bannange. Mu Uganda tojja kukkirizibwa kuddamu kulima mmwanyi okujjako ng'oli registered farmer. Ekyo nakiwulidde abo baba balogo. Ekyokubiri, buli alina omusiri gw'emmwanyi kati ate kuguwandiisa. Kivuddewa? Kivudde mu kuba nti balabye ekigambo kye bayita emmwanyi. Emmwanyi eri mu bikuta kiro kati egula 3,600. Kase agula 3,600 okutuuka ku 3,900. Kati balabye obugagga obujjira abalimi. Abantu abali corrupt baagala okutta ekirooto ky'abalimi nga babalemesa emmwanyi. Emmwanyi yokka gye bagambye nti ejja kukolebwa bwetyo. I speak to the powers that be. Abalimi mbaveeko beetaase kubanga si mmwe mugule emmwanyi zaabwe. Akatale kali Bulaaya, akatale kali bweru. Muleke abantu beerwaneko nabo bayiye obulamu kubanga omuntu bw'aba alina akabanja oba alina ettaka lye ng'ayagala kulima mmwanyi ali mu maanyi ge, ali mu busobozi bwe, mumuleke yeerwaneko, mumuleke kumuyingirira. Ebirala byonna mmwe mubirina. Omukyala atugambye nti efrizi mugiraba ejja gawanye nga bisesemye. Kakati ekyo kikutegeeza nti enkola etwavuwaza abantu bagimaliridde yebeeteekebwa mu nkola. Naye ffe tugamba bw'oba oli abantu bw'omala obbagaggawaza ne bw'ogamba nti muwe emisolo bagiwa freely ate easily. Muve ku mmwanyi. Ebitooke byafa, pamba yagenda, taba yagenda, buli kintu kyonna ekyatuwanga ssente tekikyaliwo. Twalina cotton, tokyalina musiri gwa cotton gw'ogamba nti cotton tumutunda gindi. Pamba yagenda, buli kintu kigenze, tubadde tusigazza mmwanyi ate nazo zaakazuukuka zizuukira buzuukizi. Kati nawuliddewo abantu abali corrupt abagamba tuteeka okusaawo emisolo nti tokyasobola kulima mmwanyi olw'okubanga tolina license.
Bibadde bigamba ate ebya Pastor Suradda gwe wenna ataategedde gavumenti kyeyagala. Gavumenti egamba nti yes emmwanyi muzirime naye yo nga yeeyina okusalawo tugeze buno obudde kiro webanga eri ku 15,000 obanga eri ku 600 kati yo singa emala okuteekako omukono gwayo ekitegeeza yeebeera erina okuba wa bbeeyi nti oba kiro mugitundire ku 2,000 nga mwenga mmwe abalimi b'emmwanyi nga mugitundira ku 2,000 wabula ate nga yo gavumenti nga kiro esobola okugitundira ku 1,000 oba ku kasaavu naye ng'emmwanyi tebagenda kuziggyirawo ddala yo gavumenti kyekyo bwekyo kyegamba naye ng'ate buno obudde tubadde ffe abeeterawo ebbeeyi gye twagala kale bwe tuli bwe tweyongerayo ku mubaka Honorable Zaake munange maaso wano ninawo ate alina kyagamba Honorable Zaake mbu alekere okwerega wabanga amanyi talina maanyi mbu ekitali ekyo bajja mukubira ddala kale ngenda kubanga nanga ate mu parliament bakuyiye obwongo naye mbadde nga ndi okukukubira omulanga ebbanga lyonna negamba nti va mu politics owakabampani omusajja omukulu oli gwosisa omugulu alyoka kkuba ebikonde abasajja abo balina obusungu bwabwe kyamakulu nti opposition nga ggwe abasajja abo mubayisizaamu amaaso okumala ebbanga mubafudde abatalina makulu otuse mu parliament sebo omukanyuga omugulu ng'omwana omuto Honorable Zaake abantu balina obusungu bajja kumenya omanyi mmwe omulowooza nti mwe abavubuka abakasooka abo abasajja abakulu bemuli okumanyira nabo baali bavubuka ate abatabbu abavubuka abaali mweri Uganda ey'obusagwa so ajja kukuba kati ogenze wenna mu kagaali opooca ne lwaki onoonya ebizibu Zaake ate munaye gwe okyateeseza eri emmwanyi kati gwe mmwanyi ebeekuyisa ensonga z'omubaka Zaake awo nno we tutuuse era nga bo abantu abasinga basanyuse ate abalala munnange baanakuwadde era nga abasinga batandise dda n'okukola mu content bu video bo bwatandise dda ate okuyitingana ku social media munnange ate nga si musango omuntu okukola kyonna kyabeera awuliranga kyekigenda omusanyula kale bwe tweyongerayo ne baana bawala bannange baana bawala ennaku zino nga muyina amaanyi nga muyina ekipawa kye mutwalira abayimbi ku stage nga olaba ono sooka olaye bannange kino kyonna ekipawa ate nga munnange era nawo si musango waddembe okusanyuka singa abalabye omuyimbi gwabeera ayagala singa abalabye omuyimbi abimukolera byonna era waddembe munnange okwemalayo kugamba neyeegaganula nga woolaba awo ate si mububi munnange nabaleeteddeko emboozi oyo n'omukyala eyalabikira mu katambi ng'aliisa omwana empitambi naye mbagamba nti azze mu kooti naye byonna byenziramu okufuna nja komawo ate imbi bategeeze munnange kooti bannange leero esaza omusango bulungi nnyo era nga emusalidde emyaka 35 ng'ate ali mu nkomyo oba nga ali mabega wa mitaayimbwa osanga munnange ebbanga ly'anaamalayo egyo emyaka 35 ajja komawo ng'ayize ng'ategedde kiki naye bannange bantu mwenyongera obajjukiza tusabe buli w'osaba sitaani tasobola kufuga watu kubanga naye agamba yabikola tamanyi oba mukitegeera so tusabe singa tetusaba nabagambe n'ebintu ebirala bingi bijja kwongera ate okufuluma kale bwe tweyongerayo ewa Fresh Kid nyongera okubajjukiza nti eggaali tezikoma mu bayimbi bakulu bokka apaana n'abaana abato nabo munnange balina eggaali zaabwe era nga woolabe eggaali ye ya Fresh Kid buno obudde naye gy'alina agamba nedda ssebo ffe abanaffe abato temugenda tunyigira mu nkwawa temugenda tunyigira awo ate tusigalawo naffe tulina okufuna eggaali zaffe kale munnange bwe tweyongerayo ate ku nsonga za Hajati Zuula wamu ne Bba Haji Ali by'ebigambo bingi wamma bikyewuuzibwa era nga maaso wano nina akatambi nga bababuuza mmwe mwenna abeefuula abalumirirwa nti bulijjo nga ensonga z'omu maka gaabwe tebannaba kuzireeta mu media era mmwe ababadde bazikontrolinga ako nno kabuuza ate era nga kakwata ku ggwe wenna eyeefuula nti oli mukugu mu nsonga zino sooka olabe mwaliyo nga Hajati ne Haji beekwana mumanyi relationship yabwe bwe webadde nga tebannajja mu mawulire. So stop with that nonsense, you people. When muleta public aje bisina byabadde bweru ona abadde aleeta omusajja ewaka relationship zura abadde abusive ayina ebbanja lyalekera omukazi looni gye baalya nga ne galanta yamuggyako n'ateekawo n'omusajja kati ebyo bikwatirawo ku kuzinanisha manje ebyo nonsense gwe mwogera akwatirawo ku kuzinanisha under age. That is the point here.
So olakosa wamoye na yes why yabikola abakazi bakibanda je bali naye leka nkubuli. It does not take away the fact that a young girl was taken advantage of and the man is still under arrest, taken back to prison, which it shows. Bwe tweyongerayo n'ensonga za Hajati Zula wamu ne Ba Haji Ali, munnange ekibuuzo kiri ku sayidi yange kiriwo naawe ampuliriza nti yeefuula afaayo era yeefuula alumirirwa amaka g'abano, ensonga nga tebannaba kuzireeta ku social media era gwe wali obabeezaawo bannange. Ate nga munnange wobitunulamu olabye ddala kugamba nga ansa tulina w'oyinza kugiddamu naye nga twagala bwenkanya eri omwana eyakwatibwa. Munnange mu kiseera kye kimu Justine Namere munnange ono yeewakanye audio juko olunaku lw'ejo nabaleeteddeko audio nga Justine Namere yeegayirira Fulufiga. Munnange maama ansonyiwa anti mbadde nnumirirwa mwana ate nga ne Haji mulumirirwa ate nga ne Hajati mulumirirwa. Baddiya amaze n'abyewaka n'agambye mbuyi abadde abba oba abadde apima Fulufiga magezi. Munnange omanyi Fulufiga yasanyuse n'agamba oneegayiridde kale munnange nkusonye esikusi kyakulinako buzibu era jangu nkutwale tulye n'ekyennyanja. Fulufiga bw'atyo munnange bwe yayogedde so kumbe Namere mbw abadde amukeneka abadde kugamba nga alabira ddala mbu omuntu atalina magezi era takomye ku ekyo n'afunaana oba kale n'ayogera wano ebigambo ngenda kubanga mbibatuusaako eri abasitudde omukyala Honorable Shamim Malembe ate nga abasajja be bamusitudde era agambye nti no singa ye abadde asobola okubagulako omusango. Omusajja tolina buvunaanyizibwa tolina buyinza busitula mukazi nsitula eyo atali mukazi. Ngenda kubanga mbatuusaako wano akatambi mwerabireko. Kati ekyo bwe kikunyiiza ennyo n'oyomba jjukira bigambo bya Justine Namere Nsubuga nti bwe tutakkirize ffenna kuba wansi w'amateeka byebyo ebijja okuva mu gwe kitwale nti ezo biwandirira birabo byammwe kubanga ffenna amateeka tugamanyi nti if you are to effect an arrest omusajja ya arresting omusajja omukyala yakwata omukyala akwata njogera kwa arrest nti Shamimu Malende kale ne wabadde weetaagisawo excessive force the speaker wa parliament abagambye mufulume parliament ne bagaana bali suspended era bakazi security officers abakazi be babadde balina okukozesa excessive force ne bamufulumya ate nga naye eri within reasonable allowances of the law. Kati wajja n'oyo bw'atyo ye munnange omukyala Justine Namere si musanyufu yadde n'akatono olw'ekikolwa ate ekyakoleddwa okusitula omukyala Honorable Shamim Malembe ng'ate atali mukyala nga kugamba atalina mugaso kuba ensitula gye bamusituddemu ate nga basajja so si bakazi. Kale naye wadde mbatembo okubagulako omusango olw'ekikolwa ekyo kye baakoze. Kale bwe tweyongerayo ne Bibi Zanda wamu ne mukyala we Leila ate mulowooza munnange yamproposinze n'amugamba my dear will you marry me nga lwaki Leila tagamba yes. Bannange so ogwa mulava omulundi ogusooka gezaako ogwokubiri n'ogwokusatu webigana n'ogwokuna paka ate ojja tuuka ku ntuufu. Kati yengeyo no Leila asooka n'ajja ewadde Yugi n'amuyisa bubi n'amukuba n'amwasa ennyindo n'olubuto n'amukuba ne luvaamu ne munnange buno obudde yamaze ate n'afuna omuntu omutuufu Bibi Zanda. Kale tuwe tuli naye nga bo bajaji batandise okugasala ngu ayinza okuba nga ali kakodyo kakufuna mpapula mu America naye nga ffe tetubifuddeko. Kale bwe tweyongera Model Music ono munnange ng'avuddeyo ate n'atendereza bakyala b'abakaabagagga nti be bakyasinze okukwata bbendera y'obwezi. Bino nno abyogedde oluvannyuma lw'omwami awangaalira mu ggwanga lya Equatorial Guinea kugamba we bagenze okumufuuza mu nnyumba ye ne basangamu essimu nga kuliko abakyala ab'ebika ebyenjawulo naye ng'ate bonna bakyala b'abanene. Equatorial Guinea omusajja mu ggwanga lya Equatorial Guinea n'alyoka akwata n'akusogga Guinea. Omusajja yalidde night. Omusajja bwe yamaze okulya night n'alya abanakyo n'alya beti n'alya bakamisona parliament yonna n'agirya n'agiteeka wali n'abakyala b'abakulu kuba twandigambye abakazi benda lwa bwavu naye mwakirabidde ddala nti abakazi b'abagagga bendera ddala basajja mu abagagga mwakirabye nti bakazi bammwe bendera ddala
wakirabye nti Range Rover Sport omwana wange Asha Shorts Asha Shorts webale nnyo Asha Shorts ebimuli Asha Shorts omwana wange bannange Range Rover gye wagula temala munnange bamuliira ddala Range Rover gye wagula temala munnange bamuliira ddala munnange bamuliira ddala abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amaziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo n'ensonga z'omusumba Luziyaasi Bujingo wamu n'omukyala Suzan Makula munnange awo omukyala eyafiira mu katebe ku kyaki y'omusumba Luziyaasi Bujingo tebirina bakugwa naye kyentegeddeko nti ono omukyala yali ayina pressure kati pressure zaalinya nga ne mbitegeera bagenda okumutuusa mu ddwaliro ng'ate amaze okussa ogw'enkomerero kati ate yo famire y'omugenzi kyetaategeera kwe kugamba mbu omusumba Luziyaasi Bujingo bwe bakwata omuntu waabwe ne bamutwala mu mochari nga n'erinnya tekuliko naye nga si kyekyali ekigenderera kati ate mu maaso wano waliwo y'ebintu abirengedde bulala nnyo ngenda kubanga mbalekerako akatambi baswiti ati era nze munzikala yava ewakanga mulamu n'agenda okusaba ewa Bujingo Movernate mbu nga yakasabirayo emyaka 10 mbu lwakubona mukasa yabadde agezaako okulutuwa bamuganye ne bamugamba owoba okyayagala obulamu va mu nsonga zino mbu munange mbuzaali ssaawa 9 ogw'ekiro mbu omukazi n'asandika okusamba Buji mbwe yajja okubika agamba omukazi yafiira mu katebe abaali mu kyaki bagamba tebalina kye bamanyi kye bagamba abantu bonna abaali mu kyaki baasirika munaabwe n'afa nga tewali yadde n'akavuvugano. She was sick no Bujingo olaba Katonda nti talyaka kati olaba ssaawa zino baakunonye ku katuuti ng'oyimiridde jjukira bakimanyi olina ssente ozibalira mu kamera ojja kudda wano era mulonde mu 7 biki naye nga muli bali mu kunyuunyunta ng'ogwawo mpola nga olaba pasita yiga bwe yaggwawo empola n'agenda okusiiba gye yafiira naawe bagenda kunyuunyunta nalabye gulo poliisi ekunona ku katuuti ng'owooza mbu Katonda alina kyategeka era n'osaakazindaala omanakunaku n'otambula n'ogenda n'abasirikale kati baatutteko ze batutte naye omukyala bw'abanga yafa ng'abantu bwe bafa bulijjo lwaki tewayita poliisi kubanga gwe namba za poliisi ozirina okutandikira ddala kubakuuma mu 7 mpaka abakuuma ebyalo ntegeeza aba LDU lwaki ate disitulikiti tewayita wa LDU n'omugamba nti omuntu afiiridde wano ate gwe n'ositula omulambo n'ogutwala mu ddwaliro. Omanyi gavumenti yajja mwami eyebeera nnungi mpaka lw'ekukola ekinaakumalawo ekubeeredde ennungi yakuwa n'abakuumi naye egenda kukunywa mu mpola naawe kennyini weekyawo obadde n'essente zo ng'ofuna ekimu kyekyekumi n'okirya mu mirembe kati ssaawa zino oli ku puresha oba kino kye bayita okuwasa omukazi w'ebisiraani kyokka naye n'omulaba mbu temulonda munyuwa njaganga pulezidenti nga yeerabidde nti yava ku kikubo okugenda okusumba endiga. Abantu abo bajja okusaba n'ebizibu byabwe balina endwadde zaabwe naye gwe n'obaza ku Bobi Wine buli lunaku basomye Bobi Wine kirabika ne mu ggulu bali babuuza nti Bobi Wine alina emyaka emeka. Abasabire wa Bujingo bava dda ku by'okusaba Bobi Wine alina abaana bwe bati Bobi Wine musiyazi Bobi Wine yaleseewo omukazi we Bobi Wine talifuga Uganda abantu bazze okusaba n'ennaku yaabwe obaza mu Bobi Wine talifuga Uganda oba agifuze oba tagifuze kasitana bagifuze nabo bajja kutuuka ekiseera bafeeyi bannaye mwekyayo abantu walayo abantu bagenda okusaba n'ebizibu ebyenjawulo oluusi banka zibawuuba alowooza bw'anaasaba ku Katonda bambi ajja musaasira afune abaguzi ba bizinensi ye asobola okufuna ssente za looni gwe n'omuuza mu Bobi Wine talifuga. Nze musawo Namaganda Silivia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole
kyebayita bright future superior unique manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde eby'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'enjawulo oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala, kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawe amala mangu, kano kandida oba in harmful bacterias